gamba teri ya munonya teri alina kyamwetaaza komao haje bagaba tebamwetaaga nkugambye goli musiro amaka tebaliyo ngamaliza ku nsonga eyo Honorable Ssenyonyi eggulu ng'ategedde abantu bagenda bata yagenze ne mukulu Katana treasurer waabwe omwanika waabwe n'ekitiibwa bali mwenzo ne ba MP abalala era n'afulumya ekiwandiiko nti bali batweganye bagambye bo tebaagala kuva mu kome nkwaririza nate ku Focus TV nze ade Wilberforce Kumuyanja amawulire nsibambi ya Yusufu nsibambi ono tulina bwino gwe tuzudde naye era bingi twetwogerako ku Focus TV wano ku mukulu ono Apollo Nsibambi Yusufu Nsibambi abadde trending nnyo ku social media bwino wuno waliwo video zengenda okulaga ng'akyaziddwa ku TVM byabadde ayogera nga bikootana n'ebyo byabadde akola omukulu ono tujjukire yagenda mu parliament omwaka gwa 2021 n'akiikira abantu b'e Mawokota naye mu kugenda mu kisanja ekyo abadde looya era abadde lecturer e Makerere for some good long time ng'asomesa abantu ab'enjawulo kwabo baasomesa abamu be babadde nabo ku pano nga bamukubamu ebituli ku ebyo yadde ayogera so ng'ate era yavaayo n'agamba nti mu be baagenda nabo mu State House okulaba Museveni mwalimu abalala 3 abanoopu baatayogera mannya era bitutamanyi nakati be baani otherwise omukulu ono Apollo Nsibambi kitaawe yavuddeyo esitole eyo njaggibawo mu maaso naye kitaawe yavuddeyo kitaawe yamuweerera kitaawe yamukuza yavuddeyo n'agamba nti ebintu byakola ne bannamawokota okumugoba si muntu mulungi eri ku gulawundi ensonga lwaki bamugobye kitaawe yennyini agamba nti ettaka lye oba ebyapa byakipulwa dda otherwise teyandibadde ng'ajja mu mawulire naye olw'okubeera nti alabe nga tafuna bwenkanya kwe kujja mu mawulire sitole eno ey'omwami ono tujja gireeta mu maaso wali ku sitole ezijja okujja mu maaso naye njagadde ku mawulire ago nti era ojja giraba ng'etambula kitaawe taata we yamukuza taata we buto alina bwino gwe yaleese ku eby'ettaka eryabuzibwabuzibwa na lwaki abantu b'e Mawokota bamugobye mu kisanja kimu bwe kiti taludde nnyo mu byabufuzi naddala active politics okugenda mu parliament naye bijjukire yagenda mu parliament y'omuntu omu eyasooka okuvaayo okwagala entebe y'obwa sipiika nga yakagenda mu parliament so y'omukulu ono Apollo Nsibambi wabula okusinkana Yoweri Kaguta Museveni mu State House kyekimufudde okubeera ng'atrendinga almost 2 weeks now ng'ali mu mawulire tavaawo yakyazibwa ku TV yakyazibwa ku radio yakyazibwa wa so katobe stories zino oba tuwulire biki byagamba abantu naddala abali ssaawa zino abagoberera ennyo stories ze okumanya bituufu ki lwaki yasinganye Yoweri Kaguta Museveni lwaki ssaawa zino akikkaatiriza nnyo oba akiguza nnyo abantu era yabasinkanye ku ki kwogera ku ki tuva ku Focus TV katobe video eno nze ade yatikali tuti baba tamuyitaga banoonyaayo ki kati alina akapya ke yakoze alabikira mu bifo eby'enjawulo ebyo bino ebyammwe byobuvidiyo bwemwe bwemugenda mukola obwo nabo bwakuwuddisa abadde amulondoola egindi olema okumunoonyezaayo omugaa nti munoonyeza egindi yalabise lwaki alabikanga mizimu abuze wano ate gomba n'alabika oba yalabise okwekweka kike self protection kakati gwena toddayo nakulepoka nakyo tiyalabise egindi ekitegeeza nti naawe akuluma omunoonya gwe buleke ekintu wato kyagala ane tugamba kirabe kikyawe kidibye kakalulu kakutambulidde katya muzeeyi okulonda kuno kwabadde nga ffe waffe Buganda tuli omugoye bawaata lumonde ne bamufumba ne bafumba ebijanjalo ne bijja ne baba bagadde okuteekamu n'akamonde ne bakateekamu ne bagugotta kaakati tobuuza nva kubanga lumonde emmere ebijanjalo nva byonna bijjidde waki wamu kale n'olwekyo nno na wano akalulu ketuvuddemu
kabadde amalgamative nga kalimu ebirungi kalimu ebibi ate ng'ekitunyiiza be baba bakakutte mu ngalo okubulako kyannyonnyola ng'ekyamuteesaawo mukama awaamuyambe nga mu kumuyamba okwo alungamye ebigenda maaso akalulu gwe kuba kweyambula buyinza n'obukwasa abantu timunda bumwagala babakulembere gwe mulimu gwe twalina ate ne ba opponenti nga nabo balina ekigendererwa nti ate abo tetubaagala kale akalulu twakawangula mu bitundu ebimu mu bukakamu abalala mu bitundu ebimu mu bukaawu kubanga n'abalala bali mu malwaliro kale keetaaga nnyo okusengejja okubuuliriza naddala n'otuuka awali amalwaliro olabe ku bantu kye baabayisa awo nze mu kalulu kano kaake twawangula nasinga kunenya byabakama omulamuzi nti abasirikale bwe baamuwa baalemwa okukuuma amakubo okukuuma ebifo okukuuma abantu buli bantu ne beeyisanga bwe baagala ne olowooza ekintu bakiteeka ku ani bakiteeka ku gavumenti yaffe ya NRA bakiteeka ku ani kubanga wano sikakasa nti waliwo siyagala obote naye siwulirangako mu kutu kwange agamba nti obote yabaka ekijambiya n'abaka embuukuuli n'ajja kuba omuntu n'afa tekiriyo nga maliza ku nsonga eyo Honorable Ssenyonyi eggulo ng'ategedde abantu bagenda bata yagenze ne mukulu Katana treasurer waabwe omwanika waabwe n'ekitiibwa bali mwenzo ne ba MP abalala era n'afulumya ekiwandiiko nti batweganye bagambye bo tebaagala kuva mu komera bababuulire lwaki baabasiba emyaka ena ku bwerere kyetulooza kya kito ate be bantu be bamu aba NUP ne bagenda mu European Union whatever parliament nga baga nti ate bate abasibe kakati nvu ate ffe tufunira ku basibe okwogere wa Museveni nze ndaba bano bazinira ku ntaana ebbanga lyonna njogera omusibe omu Yasin Kawuma yali driver wa Bobi Wine bamutta ni abaana be baneiba bange wali eboyaya mu mpigi tebasoma kakati abantu ffe tujjeyo abantu ate mugenze endowooza eno nti omuzungu agenda kukyusa embeera yamu tosobola kwogera ne president wo nkyamu kubanga batugambako wano emmeri eze emmeri yakomawa tukabanje ani akabanja kati abantu bavundye makomera kati bwembere bwanindabye president nota kubigere tekina mutawana President 7 gokiza nti yawangula akalulu mchere ewange yawangula kubange wange President 7 obultu abu balancing mu constituency yange nga awangudde oba awangudde ati wangudde ate omuntu bwamala okuwangula nibo government yabbye akikoze emyaka ananga mukaba kyekimu abbye tewali kikyuka lwaki temutuula ne mulaba ensi bwe neetambula kanso nsibambi at least nkulabiddeko akaseera akawanvu jjukira naye waliwo byenewuunya nendowooza olumu nti AI ku mikutu emitimbagano jjukira nga tukyali ku radio eri buyonda Afrika ddamulira afa n'olabirira famire n'obagulira ne source of income pikipiki kakati kanso n'owangula mu kalulu ate n'ojjayo ebintu byewali awadde abantu si ensi bambi gwemmanyi gwendune ebbanga nekyo si kituufu wave bweru walwalamu waliwo ebyakutabula mu kusookera ddala si kituufu naye ndowooza ffenna abali wano bakama bange bamanyi akalulu kikategeeza akalulu kaleeta entondo kaleeta n'obukyayi mu kusookera ddala mukulu Busulwasi kweyogerako ne mu kabineti bakyogera tewali mubaka wa parliament akoze byenkoze mu constituency mu Uganda yonna kabe prime minister kabe speaker kabe deputy speaker naye ebintu bibayogerako nti nagyeko abantu ebintu si kituufu ekyalo waliwo eninako gyali ya city naleeta transformer yakola mirimu gyange abatuuze
nga sibawadde na lukusa ne bajjako ningamba bano batuuze batono kati omutuuze ow'amaanyi ate mutabani wange namusomesa Dennis Bugaya najja n'aleeta ekyuma ekyaluza enkoko ebyaluza biki eringa factory sina farm amasanyalaze gonna ne geesala naningira ku generator nze nanyini nengamba bano nti amasanyalaze gayita mu kkubo lyange private siri ya government emiti gyonna gyange nsaba muleete transform ennene bw'oba temugireese ngenda kugajjako gali agooli amenya bwe nagajjako n'akwatagana ne security n'abawumeme ate ne bajja ne batema ejange nze ndi ku generator nanyini transformer nera bwe biri kugwa ngenda bawaabira ejange so emiti gye bagamba nti watema oli yagitema jange ne ate kati bwe najja mu busunga mujjeeko n'agulirira osi owebwama ne DPC w'empigi n'abamasanyalaze ne bajja ne bamuzaako ne bagongera n'eri ewala mu kyalo kati negayongera okugwa nejanga ate nze ne bazinjako transformer yange ate nze ndi ku generator nimbagamba it is impossible kwe kutema ejange gireme giyita wange ne banyiiga ne bagja ne bakwata buli muntu enaaliwo ne bamusiba baade bamutule mu utilities DPP nabagamba no offense ki ye mumujjeeko ne kakati we twogera ndi off kujalya jali eri ku generator eno yonna waggulu manji yali abantu bamanyi wansi neni neri waggulu establishment nene natambuddeyo ndi nanyini kubanga DPC ne OC baali basibye abantu babalese maki nti obugagga bwakuggwako walaba nti ogenda kuggwa noweesookayo otandika okunoonya wono fallback position nga kalu kawedde muzeeyi akuwe akasente kifo bwakamisona mukusookera ddala bwenziramu ekyo nga nkuvaako nga ngenda honorable saagenda kufuna ssente naye embeera gyendimu eŋŋamba nti olina okukolagana ne gavumenti eri mu buyinza erondeddwa etya oba terondedde etya maze emyaka gyonna kuviira dda mu ssomero n'okugunjawo UID baluzige banamayanja nga tuli mabega naye ente webadde ekaabira weekyakaabira ate nga tulire ka muntu omuntu oyinza kukabira mu nkaaba gye wakaabiramu nze ndowooza ntusobola okwegatta ffenna ab'oludda oluvuganya abantu abaagaliza eggwanga lino bulungi bannaddiini n'abakulembeze mu bitundu ne tulaga Uganda gye twagala efaanana etya ne tutunula issues ezo bwe nfuna obuvunaanyizibwa mu arrangement eyo mu mbeera eyo nja butwala mu buweereza naye sigenda nga President Museveni yali tasuubizanga agenda kumpa obwa minisita oba kumpa ki naye kyonna kye namusabye kyekyokuddabulula abaana oba mu bitongole bya gavumenti oba mu nteegeragana eno formation gye tulimu ekyo nja kikola era sisobola kyejjusa kubanga abaana abadde makomera bo bajja kgenda maaso nga bateebwa nsaba abaleme twegaana era saba baleme kubuzaabuzibwa abantu ababuzaabuza nga beenoonyeza byabwe naye lwaki njagala okumaliza busonga eno bwe nali ngenda lwe muyita oludda oluvuganya olutaliiwo kubanga onayo munyagwa presidential candidate akulira ekibiina baali bamuyiseeko mu oludda oluvuganya ku nsonga yonna nze mbadde mu shadow cabinet emyaka gyonna nga nalondebwa ab'oludda oluvuganya olwa NUP tetutulangako wadde mulundi n'ogumu wadde ku mwanyi wadde tteeka ly'abamagye ne tugamba tukkirizganyiza kino waliwo tugamba mufulume mutule ku madaala mukomewo kati netubeerawo nga tuli mu byakatemba nze sikkiriziganya mu ekyo ekyokubiri bwe nali ngenda enajja nankumbi oba nokuviira mu reform agenda nali musomesa Makerere neŋŋenda tewali yantwalayo kakati bwe mba nfulumye neŋŋenda ewalala era tewali abantu teyo kwaba bonna abatuvumirira abali mu mitimbagano abaliwa okusogera dda sibe banzaala ekyokubiri sibe bampeerera ekyokusatu sibe bantwala ku ludda oluvuganya ate oyagala njogere ngenda kuwasa ku myaka enkaaga nkyawasa ku myaka enkaaga nkyanoonya mulimu njagala mbabuli bategere omuntu gw'otaazaala tomulinaako obuvunaanyizibwa omuntu gw'otaaweerera bwe nalwala abo bonna aboogera nga ndwadde ne banongoosa tewali n'omu yankubira ku simu tingolabye n'obulwadde tewali n'omu yansondera ssente okujjako ekitiibwa kaddu kiberu yampa omutwalo gumu n'ekitundu ogwa ddoola
bwe nagudde mu kalulu tewali nomanya nti nga wagudde mu kalulu oba okuwa ssente mu kalulu wabula bwe nalabise mu ekifaananyi omufaananyi Museveni vayo oyo musajja muzibu lwaki ebbanga lyonna tobaddeewo kumpa amagezi ate gwe ayoluga nti oli mugezi nnyo ogwowa ensonga zino gwe weebibi by'amagezi abantu bakugoberere gavumenti ekyuke oba kyusa embeera yo gwe kenyini bw'oba gwe tona kwekyusa mbeera na famire yo magezi kyagogowa abalala. BBS Telefina, ye Honorable Counsel Yusufu Nsibambi mbaka wa pale. Muyulidde ebigambo by'omukulu. Tujjukire nti omukulu ono ye nyini mbu kujalya sitaawa abamanyiwo saidize buwama. Ettoyi zaawe ezibaddewo ez'erukale zirabika obulungi za ssente kati zaali za bwereere era omukulu nga yazimbawo za ssente mbu. Amasannyalaze abantu bali ku kyalo kye era abigambibwa mbu transformer yali ye yagijjayo. Be yali awadde ebintu ebyenjawulo bw'agenda abibajjako. Twagala kwebuuza mutuufu yaani ye abibajjako oba ate abantu abatamulonda be basinziirako nga bye bituufu. Ekyokubiri ddala kyandibadde kituufu munnabyabufuzi okukolera abantu ebintu ate nomala at the end of the day n'obibajjako. That is kijja mu bwongo bwaffe okwongera okwebuuza is it the right thing omukulembeze okukolera abantu ebintu ate n'obibajjako oba kiva ku bantu okubeera nti bwe muba muteekayo abakulembeze bano mubateeka ku nningo bakolera ebintu ne mubasuubiza obbawa obululu ate mutabawa ani mutuufu ye omukulembeze oba abantu gye bakoze obutamuddamu mulonda. Otherwise ndi Ade Wilberforce Munyanja nkujukiza wera bagaba Focus Farms and Chicken Supply basange ku TikTok obeere ng'obeebuuzaako ebintu ebyenjawulo bye bakola bakuyigiriza okuluma ekko z'ennyama bakuyigiriza okuluma enkoko mu wiikisi 6 ne bage kuwa kilo 3 so banoonyeko obeere ng'obafunamu ekyo ky'oyagala okuba ng'obafunamu ate era ne bagamba ba Focus Vet Services bagamba nti banoonyeeko bakuwe services zonna ezikola omukolo ogamba nga kuba ebifaananyi kutimba okukola cake juice entertainment ebyo byonna babikola ku mutendera ogusingira ddala obulungi ennyo era nabo bali ku Focus bali ku TikTok bali ku Focus Vet Services babe nga bakuwa ekyo kye weeteze okuba ng'omanya. For now tusinkane mu video zijja maaso awo otherwise Ade Wilberforce Munyanja for now kusubscribinga ku Focus TV bingi